Okusinziira kwa alipoota ya 2023 y'akakiiko ka Uganda AIDS Commission, okwegiriisa kw'akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti y'Ekwaniya kuli ku bitundu 5.9 ku buli 100, ng'omuwendo guno guli wagguluko ku muwendo ogw'ebitundu 5 ku buli 100 mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Ate emiwendo okuva mu malwaliro ag'enjawulo agalabirira abalwadde ba mukenenya mu disitulikiti y'Ekwaniya giraga nti abantu 733 be bali ku ddagala. Ku bano abantu 524 bali wakati w'abaana abaakazaalibwa n'ab'emyaka 19, ate abaweza emyaka 20 n'okusukkawo bali 689. Mildred Achiyonga wa myaka 52 y'omu ku abo abafunira eddagala ku ddwaliro lya Duku Health Center 4. Okutuuka ku ddwaliro n'alinda eddagala okumala ebbanga eggwanvu kye kimu ku bimumenya. Ntuuka ku ssaawa 2 ku makya ne nvaawo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Ebbanga okuva ewuwo okutuuka ku ddwaliro lino liri mu kilomita 6. Ntambuza bigere okujja ku ddwaliro, nkoowa nnyo era n'enjala ennumira nnyo mu kkubo. Bwe mba nzirayo eka ntuula ne mpummula emirundi ng'ena ku kkubo. The drugs has been disturbing me. This is DTG. Now they have given me the TLE. I'm transferred up to Lira. Now I'm getting mine from Lira. Something like 26 or 20 miles from here. The medicine, it is not here now. They have refused to request for one person only. I'm alone who is left with that drug. Not that they have not requested. They say that for one person they cannot request. So they transferred me up to Lira. Okusoomoozebwa okulala kuli kukendera kw'obujjumbize bw'abalwadde okumira eddagala n'okweyunira obujjanjabi. Kino kiva ku bbula lya mmere n'eddagala okuba nti ebiseera ebimu batuuka okuliddukira nga liweddewo. Twetaaga waakiri ekitongole ky'obwannakyewa okutugabirira ku mmere. The geographical factors makes us buy food. And if you don't have money, some of this, when you are taking medications, you need to eat. And sometimes you cannot take medication on the empty stomach. Waliwo n'amaka mangi mu kitundu kino nga tegakyali mu bantu bakulu gaddukanyizibwa baana ng'eddagala balijja ku ddwaliro lya Duku Health Center 4. They have to come alone at the facility. Some even come on foot, yet they're coming from far. So you find that when they reach here, when we start our clinic process, you find that people are even many, and sometimes before getting their refill, they're feeling hungry, and even they don't have money that they could go and buy some bread to take before getting their refill. Mu kiseera kino amalwaliro omwenda gonna agalabirira n'okujjanjaba abalina akawuka kano mu kitundu gabaddeko mu mbeera nga waliwo eddagala ekkulu lye gatalina. James Dickens Awongo nga yakwanaganya ebikwata akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti y'Ekwaniya alambuludde ku mbeera y'akawuka mu bantu abajjanjabibwa. Children and adolescents, the viral load coverage is 87% for the district, and adults we have 93%. That is a viral load coverage. The target is 95%. Ku malwaliro omwenda agalabirira n'okujjanjaba abalina akawuka kano kuliko amalwaliro 6 gokka agakkirizibwa minisitule y'ebyobulamu mu butongole okugaba eddagala lino. These facilities are not ordering medicine. That means they pick from these other facilities. So it affects, because the quantification is done per facility. Now, since they are actually borrowing from other facilities, that means there's a possibility of the stock out in other facilities, because the quantification was done according to the number of patients in that facility. Newankubadde okusoomoozebwa kuno weekuli, abakulembeze mu disitulikiti y'Ekwaniya bataddewo amakubo okutaakiriza embeera. We have the prevention interventions, where we have a number of activities being carried out under prevention interventions. We have care and treatment interventions. Waliwo n'ekitongole ky'obwannakyewa ekiyitibwa Union of Hope ekyasazeewo okugabira abakyala obugaali bubayambeko okukima eddagala ku malwaliro. Helps the women
to reach the health center on time and also go back when they have not lost a lot of energy. We were walking, coming to the hospital to get our drugs. We walked from a distance, and when we were given the bascles, we were using the bascule to go and get our medication, and even fetching water and taking our children to the hospital, even ourselves. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.